quite unfortunate that we did not go out the president. Jagala bategeeza bannayuganda bannange namwenna abamu nti kiriza obagaana buli muntu anyiiga teri muntu atanyiiga muno mu nsi ate muli muntu atasobyangako tutambulira mu kusobagana naye tewali kisinga bulungi mu nsi kukaanya nomanya nti ensobi ebadde luddawa mistake ebadde luddawa ono mumulaba nnyo buli kaseera abeera akuba amaviivi avuma abantu naye yeetonda mangu ng'ebintu ebinabakola ki nze ebiseera bisinga ndaba afukamiranya buli kaseera abeera atambulira mistakes. I personally had the opportunity of interviewing the sureties and find them substantial. They are alive to their duties towards court and are more than willing to execute the same. The accused is reportedly asthmatic and on medication. I hence admit him on bail on the following terms: that he executes a non-cash bond of 10 million Uganda shillings with the court prior to its release. The sureties are also bonded in similar terms, and that he deposits his valid passport with the court till conclusion of this matter. This matter is coming up next on the 15th of this month, May. Nebaze abalamuzi ne baroyo kutwaliza wamu njagala bategeeza mwana bannayuganda bannange nti buli muntu ng'omuntu as a human being tutambulira mu kusobagana ensobi zikola abantu ate ne zigonjola abantu. Njagala bategeeza bannayuganda bannange namwenna abamu nti kiriza obagaana buli muntu anyiiga teri muntu atanyiiga muno mu nsi ate muli muntu atasobyangako tutambulira mu kusobagana naye tewali kisinga bulungi mu nsi kukaanya nomanya nti ensobi ebadde luddawa mistake ebadde luddawa ono mumulaba nnyo buli kaseera abeera akuba amaviivi avuma abantu naye yeetonda mangu ng'ebintu ebinabakola ki nze ebiseera bisinga ndaba afukamiranya buli kaseera abeera atambulira mistakes naye ekigambo kwetunda ekigambo sole kitono nnyo naye ate kimala ebintu bingi nnyo ffenna twali tusobeza ku bantu twali tunyiziza abantu naye ensi ekyuka mukkirize mugande bannamawulire wadde nga mulina obusungu mukola ki ensi ekyuka ojja kunyiza ono leero litajja kuwawabira naye togojja okunyiza omulala akola ki ajja kuwawabira so ate kkiriza obagaana bwe tuba nga tukola music entertainment twetaaga bannamawulire n'abayimbi namwe mubeetaaga because mukola music shows mukola music entertainment naye lwaki okwata omuyimbi we Uganda still gwonyigiriza gw'ofunza gw'okomerera ate naawe munnamawulire nange nkwetaaga because mbakola music wange mwetaagako amawulire agatambula amalungi so tukwatagane mu ngeri mubenda nakinnenyamiza nnyo nnyo okulaba nga Suuna waali naye ng'ate abakulembeze ba music industry tebaliiwo kibi nnyo osanga nti singa abakulembeze ba music batulema n'abamawulire otusanga twanduse mu courts bonna liko ne genosale one time twali tunyumya omanyi ne bafunamu omukisa sometime bantu walanga muwala waabwe ne tunyumya nga tata n'omwana ate era ne bantu walanga omuwabuzi wa president okwogera ku nsonga ziri mu ggwanga yaŋŋamba nti ekintu ekireetedde obwavu ebimu kubeesa obwavu mu nsi yaffe kwe kubeera nga tugenda mu makooti buli kaseera ne tuspendinga sente time na buli kimu because court sizitwala sente n'omukyalo oba wa KCC yali ayogera nga wa statement yagamba nti KCC yandibadde kukola ebintu bingi naye sente ze baliyirira mu misango mu makooti n'olwekyo kyensaba abantu babeerewo obumu awali bannamawulire n'abayimbi entertainment shows tambule n'abayimbi era nga tulina okutambula naye nga tukize tugaane ensobi zikolebwa Suuna naye muntu ng'omuntu Suuna tali wano kulaba kaizi nti ali luzira nti oba ali kitalya si kye kigendererwa kya Suuna naye alumwa naye muntu ng'omuntu twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bafudde ne mu bulamu bw'ensi ffenna tubyogera ate tubikola naye ekigambo solo oba okugenda n'olaba munno tuyitira oluusi mu kwogera si mu bubi mu ngeri emu mwenna mumanyi kaizi sigenda musalira musango kubanga kye baliko essaawa ya leero kyekikyasinza okuba obubi enyo toyagalizanga munno okkomera eyo entaana y'oku nsi era nnyolwa nnyo okulaba nga Mako omukulembeze annuma okuba nga taliiwo ssaawa ya leero naye baganda bange tugendera ebigambo byetwogera abamu mujja ne mutujjamu amawulire nze waliwo omwana anjako amawulire ate n'alumba Labadaba n'ayogera byesoogedde Labadaba n'akola musajja watoola obusungu n'ayogera ate n'akomayo wange the same time nange n'anjako amawulire nga ndaga ate Labadaba byayogedde nze nasanyuka nnyo magi okufumbirwa kuba abaddewo ebbanga ddene ate abakumye respect ye naye ono yanjako amawulire n'ayogera birala n'alumba Labadaba n'addamu birala ate n'akomawo ewange Labadaba akuvumye mu ngeri eyo nange nnakola ki kwatakinga oli okubanga kyondaze so tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi bino byonna tetwandituuseyo singa Wuma yatuula naye sinumba kitongo ky'abayimbi naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire
ne tufuna enkolagana ey'obumuntu omusango guno guliwe guneweguti balwa basuna mbala yetu waliwo tunewe tuteme kutuuka wano 10 ez'obutaliiwo wamu n'abo abamweyimiridde so tulina essuubi nti bijja kutambula bulungi naye nze ngezaako nnyo okubakubiriza nti ne Isma nga banne nabagamba please tone down kubanga ebyokwewuba mu makooti buli kaseera tebijja kutuyamba fenna naye njagala okukubiriza ne bali bannaffe nti tulabe engeri gye tutabaganamu mu nsonga zino kubanga kyekijja okusinga okuleetawo obulungi n'obuluŋŋamu abayimbi n'abannamawulire mwenna mwetaagagana so nkubiriza bannamawulire temuleeta kontenti anakakanya bayimbi n'abo aboogerako tugezeeko kubazimba n'abantu abazimbye ebyabo ate nkubiriza n'abayimbi nti bw'oba ofunyeko ekintu ekikunyiiziza kubiye esimu munnamawulire omuga agobadde oyogerako wendi jangu naawe nkuweeyo bayiti ya nange siyawukana nnyo nange nze omu ku bantu abavooleddwa abantu abalala but I'm different maybe ffenna tunyigamu mu ngeri ya njawulo naye tusabamu ng'owekisa ekingi batuuke kukkaanya n'okutabagana tusabira ne bannaffe abakyaliyo nti bwe banaavaayo bakole buli kisoboka wabeewo okukkaanya okwewuba mu makooti olw'emisango egifaananako bwe giti si kyekiyinza okuzimba indasitule yaabwe wamu n'eggwanga so twebaza olw'omukisa ogutuweebeddwa olwaleero okubanga kalanti yaffe yeeyimiriddwa oba apulisanti mwami tusuubira n'abalala tubasabira nga 15 balere nga beeyimiriza ekibadde olwaliro mu kooti nti ffe nga bannamateeka b'omulangira Suuna Isma bw'akoze okusaba okukweyimirira nga awolerezebwa owekitiibwa Muganda waffe Honorable NSEREKO tukanyiza ne Honorable NSEREKO ne kooti nti Isma yeeyimirirwe kwabo abamuyimirira ababadde mu kooti era nga tusuubira nti naye bano abalala abakyaliyo mu kkomera nabo banaaba baweereddwa omukisa okusaba okweyimirirwa tetujja kukiwakanya kubanga tulina okukkiriza nti bayize kye bayize bakiyize ate n'abantu mwenna nga public bannamawulire mwenna mutegedde nti okwogera ku muntu ebintu byotalinaako obujulizi mu Luganda kye bayita okulebula bwannaggomola era mutegedde nti kusobola okutwaza omuntu okukomera ekituletedde okusinga obutawakanya kweyimirirwa kwa Isma nti yakufulumiza akatambijjo ng'ali mu kkomera wano ku kooti n'alaga nti yeetonze amenyese era muwombeefu era n'alaga nti mwetegefu tebutaddamu kukola nsobi yonna era yetwamulidde mu katambi ako ng'akubiriza ababuloga banne nti bagoberere amateeka ku nsonga zonna zibaboogerako nga boogera ku bantu ekyo ekituleetedde naffe okulowooza nti oba oli awo ategedde ensobi ye netusaba kooti nti temuzaayo ku rimande naye mukkiriza eyimirirwe awuze nga ava bweru ekirala kyetutegeeza kooti nti okunoonyereza musawo kuno kuwedde era olunaku lwa 15 omwezi guno omusango genda kutandika okujulirwa amina okuwulirwa naye nga ne leero tubadde beteefuteefu okuleeta obujulizi bwaffe ffe ng'abawaabi kubanga omulangira Suuna abadde mu kooti era abadde mwetegefuteefu kuba obujulizi bwe singa abadde aweeredde omukisa naye kooti esazeewo nti obujulizi oba omusango gujja kuwulirwa omwezi 15 Bulungi.